إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله وتزودوا من دنياكم لآخرتكم. تزودوا من حضركم لسفركم. تزودوا من غناكم لفقركم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. amatendo ga Allah jalla jalalu atuwadde kyengera ky'obulamu, atuwadde obusobozi obw'okutambula ne tutuuka wano we tuli lidhikri llahi azza wa jalla, tusobole okubeera nga Allah tumutendereza nga bw'akyagala. Nsaba Allah asaasire abaddu be baasibidde mu malwaliro ne batasobola kujja kubeera naffe, era asaasire abalwadde baasibidde mu maka gaabwe nga tebasobodde kujja kubeera mu swala eno ey'ejjuma. Allah tabaraka wa taala ng'oggyeko ekyobulamu, tumwebaza ala kathirin min an-ni'am, ku byengera bingi byagenze ng'atuwa. Ye kennyini abyogerako n'agamba nti: wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Bw'osalawo okubala ebyengera Allah byatuwa tosobola bimalayo. Naye ng'ekigendererwa an nakuna ibadan shakirin, tulina okubeera abaddu ba Allah abeebaza. Allah tabaraka wa taala ayina message gyatuwa n'atugamba nti: la in shakartum la azidannakum. Bwe munaabanga mumpadde time nga mmaze obbawo ebyengera byange ne munneebaza ne mukakasa nti nze abibawadde, ngenda bongera. Bw'oba ozadde mwana n'omwebaza, Allah agenda kwongera omulala, akwongere n'abalongo. Bwakuba gubadde mutwalo nga Allah gwakuwadde n'ogwebaza, Allah agenda kwongera obukadde. Bwe bubanga bulamu nga Allah omwebazizza, Allah agenda kwongera hayatan tayyiba, obulamu obulungi. N'olwekyo ensonga y'okwebaza Allah min darbi sahaba, yali nkola y'abasahaba alladhi aashu alayhi, gye bawangalirako, kubanga kaanu yashkuruna Allaha laylan wa nahara sirran wa alana. Allah babeeranga bamwebaza mu kyama ne mu lwatu, ne bamwebaza ekiro n'emisana, guduwwan wa aswila, ku makya n'olweggulo, nga bwonna obudde babuwa Allah okubeera nga bamwebaza.
Nkutira omwoyo gwange n'egyammwe basseruganda abampuliriza okubeera nga mutya Allah n'okweteekateekera akaseera akajja mu maaso awo akayinza n'okutuuka essaawa eno singa obeera nga tonnakeetegekera. Allah tabaraka wa ta'ala atubbirako ekyama n'atugamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, mutya olunaku lwe mugenda okuddizibwa ewa Allah, kuba bwe tunaabanga tutuusiza olunaku olw'okudda ewa Allah buli kimu kigenda kukyuka. Erinnya ligenda kukyuka, ogenda kubeera mugenzi, amannya g'abaana gajja kukyuka, bajja kubeera bamulekwa, amannya g'abakyala gajja kukyuka, bajja kubeera bannamwandu, emmaali egenda kukyuka, egenda kubeera ebyobusika. Kati Allah bw'atubbirako ekyama n'atugamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, mutya olunaku lwe mugenda okudda ewa Allah. Ensonga eyo ebeera y'amaanyi, buli omu gy'ateekwa obuteeka okwegendereza. Ngakaza nti mazima Allah y'omu yekka, era ye yekka asaana okubeera ng'asinzibwa. Allah tabaraka wa ta'ala ye yeesigamirwako okumala ebizibu by'abantu bonna. Tewali kisobola kumulemerera n'ogamba kino mbadde nkikwasizza Allah naye kigaanyi, kannoonyeeyo bwenkikwasa omulala. Byonna ebibeerawo mu nsi ne mu ggulu abiteekateeka ye Allah jalla jalaalu. Obuyinza bwe yekka y'abikola, teyeetaaga muntu muyambako. Ta'alaw ma'i ma'shara al-muslimin, basseruganda mwenna abasiraamu bakuŋŋaanidde wano olwaleero, munjazikeko ebirowoozo byammwe, linudhakkira anfusana an amuri zakati al-mal. Njagala twejjukanyeemu katono ku zakatul mal, kubanga Masjidi Nur erabika emaze ebbanga nga tebajjukiza. Omuntu n'atuuka n'okuwangaala ng'alaba nti engeri gye batamujjukizza nti ayinayo ebbanja lya Allah, ne bw'ataalitoole tewajja kubaawo buzibu. Njagala obbagamba nti azzakaatu واجبة من الواجبات وفرض من الفرائض، وإن الزكاة لإحدى دعائم الإسلام وأركانه، الدعائم الذي يقوم عليه الإسلام. Njagadde okubeera nga mbajjukiza nti obusiraamu tteeka, amina ezzaka tteeka yalagirwa okubeera nga tugitoola. Allah tabaraka wa ta'ala mu arish jari yasindika Jibuliru alayhi salam n'amugamba nti genda obagambe. Jibuliru najja n'agamba nti wa aqimu salata wa atu zaka, musaale swala era mutoole ne zaka. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kyeva agamba nti as-salatu waz-zakati, as-salatu waz-zakatu tawamani, eswala n'ezzaka balongo batambulira wamu. Era bwe yamala n'agamba la uqatilanna, ngenda kulwanyisiza ddala man farraqa bainahuma, omuntu gwe kanaamala ne katanda n'abyawula ate nga Allah yabitonda nga balongo, awabeera eswala ewabeera n'ezzaka. Era aya ezisinga obungi ezoogera ku swala, Allah olumala okwogera ku swala ngazaawo zaka kubanga balongo. Era Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yekyeva yagamba nti buli yenna anabyawula n'aganze kansaaleko swala yokka, ngenda mulwanyisa
mpaka n'omulongo owokubiri gwe bayita zaka lwanamwongera ku swala. Nabi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti buniya al islaamu ala khams, obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi 5. N'abala shahada nga yeesooka, n'abala eswala nga yeeyokubiri, n'azaako zaka nga yeeyokusatu, n'alyoka azaako okusiiba, n'alyoka asembyayo hijja. Newankubadde nga riwaaya eya hadithi endala esembyayo kusiiba, naye nga zaka yasigalawo mu kifo kyayo ekyokusatu. Ba'da salati mubasharatan zakatul mal. Kasita n'omaliza swala ekiba kiddako erina kuba zakatul mal. N'olwekyo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ekyo yakyogera nga tannabalwanyisa, naye bwe yamala qatalahum, yabalwanyisa, qatalahum, yabalwanyisa mpaka ne baleeta zakatul mal. N'ayogera ekigambo ekirala ekimanyiddwa fi taarikhi al-islaami, mu history w'obusiraamu, n'agamba nti fawalladhi nafsi biyadihi, fawalladhi nafsi biyadihi, ndayidde oyo alina omwoyo gwange mu mikono gye, law mana'uni uqaala, bwe banannyima omuguwa, kaanu yu'adduunaha fi zamani rasulillah, nga bwe baali baleeta eŋŋamiya oba embuzi oba ente nga bagireeteramu omuguwa, anaaleeta ente yokka n'alekayo omuguwa, nga ku mulembe gwa nabbi baaguleeterangako, naye ngenda mulwanyisa. Abubakari yakaawa, era okumanya yakaawa Abubakari yabalwanyisa mpaka abamu ne baafa, abamu ne bakkiriza tawaan wa karihan, ku mpaka ne mu kwagala zakatul maali bagireete. Basserukanda b'ekitiibwa, obusiraamu buno Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga buzimba, yabuzimbira ala takafuli al-ijtimaa'i, abantu okubeera nga babeera bakwatagana, abantu okubeera nga babeera bayambagana, abantu okubeera nga buli omu ayubirawo munno omubiri, abantu okubeera nga buli omu afaayo nnyo ku munne. Allah kwe yazimbira obusiraamu, naye nga mu bintu ebireeta okukwatagana obulungi n'okukolagana obulungi, adaa'u zakatil maali, omuntu okubeera nga atoola zakatul maali. Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'ani yalagira, ng'alagira Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, n'amugamba nti khudhu min amwalihim sadaqatan, genda mu maduuka gaabwe, mu maali yaabwe gibalirire, bw'onoomala okugibalirira gigyeemu zaka. Zaka tebasaba nsabe na kwegayirira, either ogireeta n'ogituwa tawaan nga naawe osiimye nti kangibawe, oba ogaana ne tuginona ku kifuba. Era mmwe Allah babanja zaka mujja kugira nga mweyagalamu, kubanga shariya tennaba kubeera nti etuyamba, naye shariya lwetutandika okutuyamba tugenda banoonyayo mu maduuka. Nkiddamu nti shariya lwebiyamba tugenda banoonyayo mu mayumba, tubanoonyeyo mu taxi paaka, tubanoonyeyo mu bus paaka, tubanoonyeyo wonna, tubajjeko omusolo gwa Allah. Naam, kubanga gyeteeka khudhu min amwalihim sadaqatan, genda mu maali yaabwe gwe Nabi Muhammadi gijeemu zaka. Newankubadde nga omugaso ogugenda okuvaamu gudde gye bali, naye tebaagala gitoola. Era Allah agutuwa agamba nti tutwahiruhum wa tuzakkihim biha,
genda mu maali yaabwe obaddemu zaka, naye nga zaka eyo egenda kutukuza bo bennyini, emitima gyabwe gitukule, gireme kubeeramu bukodo yadde omululu yadde okweyagaliza. Era zaka eyo gye mugenda okubajjako yegenda okubeera ng'etukuza emaali yaabwe. Naye Allah bwe yamala n'amanya nti zaka bwe tunaagikwata obukwasi mugenda kukiika ensingo, n'atugamba nti wasalli alayhim, bw'omala okubajjako zaka basabire. Inna salataka sakanun lahum, kubanga esswala eno gy'ogenda okusabira omuntu nga omaze okumuggyako zaka egenda kumutebenkeza omutima, era agenda kunyumirwa, era biri by'obadde ononye zaka ye ku kifuba agenda bivaako, kubanga edduwa gy'omusabidde ebadde y'amaanyi. Era buli yenna agenda okunoonya zaka, buli yenna gw'abeera agyeko zakatul maal alina okubeera ng'amusabira, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala bw'atyo bw'akiragira. Basseruganda ab'ekitiibwa, az-zakatu daynu llahi azza wa jalla. Zaka bbanja lya Allah, ate Allah akubanja ku ssente ezize ye ze yakuwa, nga kibeera nga Allah bw'anaakwata emiliyoni agikuwe. Bw'amala okuwa emiliyoni ne wayitawo ennaku 365 gwe mwaka mulamba, n'akugamba nti mukama wange miliyoni gye nkuwadde nzigiraako 2.5 ogimpe, ezisigadde zitwale. Era Allah okumanya nga mulungi amala n'akutegeeza n'2.5 ezigenda okuva ku miliyoni ziragawa, n'akugamba sente ezo ngenda ziwa abaavu, sente ezo ngenda ziwa abanaku, sente ezo ngenda ziwaako abasoloza zaka n'abagigaba n'abagitereka, sente ezo ngenda ziwaako abaakasiramuka, sente ezo ngenda ziwaako mu kuta abaddu, sente ezo ngenda ziwaako mu kkubo lya Mungu, sente ezo ngenda ziwaako abatambuze, sente ezo ngenda ziwaako ab'amabanja. Gy'emitendera 8 gye tutwalamu zaka. N'omuddamu n'omugamba nti Mungu ebyange si byakutegeeragana, hands off my money, sente zange zeesonyiwe ziveeko, kola bibyo eyo muharishi gy'oli, nange wano mu dduuka lyange nange nkole byange, bw'oba oyagala nnindire ewuwo. Kale ojja musanga obulamu kimu kufa, era bw'onaamala okufa of course onaaba omusanze, ate Allah mulungi yasooka kuwaanira gy'olaga, yakola advert n'akuwaanira gy'olaga, n'agamba nti walladhina yakinizuna dhahaba walfidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim. Abo abatereka zaka, abatereka sente ne bagaana okuzijja mu zaka, mubasanyuse n'ekibonerezo ekiruma. Laba Allah wayogera ebibye agamba fabashirhum, mubasanyuse. Naye ng'omuntu agenda okuswanyula emiggo tayinza gati nkusanyusa, okuba kunakuwala, mubanakuwaze nti yenna agenda okufa nga Allah amubanja ebbanja lye erya zakatul maal, n'amala edda adda ewuwe, Allah agenda bubonereza. Ekyo la gubaara alayhi, tekiriiko nfuufu. Allah tabaraka wa ta'ala zakatul maal yagifuulanga y'ensonga egenda okugatta wakati w'abooluganda. N'atugamba mu aya emu, n'atugamba nti wa in aqaamu salata, bwe banaabanga basadde swala, wa atawu zakata, ne batoola ne zaka, fa ikhwanukum fi ddiin, kati awo nno banaabafuuse baganda bammwe. Abagagga bwe banaabanga basadde swala 5 nga bwe bazisaala,
wa atawu zakata ne batoola ne zaka ng'abamu bwe sibalaba fa ikhwanukum fi ddiini kati bana bafuuse baganda bammwe. Kiba kitegeeza ki? Kitegeeza nti kullu man la yuaddi zakata maalihi, buli yenna agaana okutoola zakatul maal aba tannaba kufuuka muganda waffe, kubanga is the one making us suffer. Zakat defaulters are the ones making this ummah suffer. If your zakat is given to 8 categories of people, kitegeeza if you default, abantu abo bonna abali mu mitendera egyo 8 bonna bakosezza. Gwe omuntu omu bw'ati agaanyi adefaultinze n'agaana okutoola zakatul maal, abanaku bwagenda okubabonyaabonya, abaavu bwababonyaabonya, abalina amabanja bwababonyaabonya, jihadi bwababonyaabonya bamujahidun, okugula abaddu kugenda kuyimirira kubanga gwe sente azirina ozigaanidde. Kati laba Mungu bw'atunnyonnyola ebibyo. Ndi ku kigambo zakatul maal. Paying zakatul maal is not an optional. But if you want, you pay. If you don't want, you don't pay. No. Paying zakatul maal is obligatory. You must pay. You either pay or you face it rough. So this is the kindly to request to you that it's high time you pay zakatul maal. It's high time you pay zakatul maal. I'm even thinking about reaching an extent of disclosing those who don't pay zakatul maal, such that you know them. As you pass at their petrol stations, you will see, you will have knowledge that this petrol station here does not pay zakatul maal. This shop here does not pay zakatul maal. Your money is there. Your money is there. So paying zakatul maal is not optional. If I want, let me see. If I get time, I will pay. If I don't get time, I'll not that. Zakatul maal, you must pay zakatul maal. Once you default, we just come by force. And someone is saying, yes, you come by force, I take you to police. We shall not come by force here as I talk now, but Allah subhanahu wa ta'ala will use force to take his word. Allah gena kozesa amaanyi akuggyeko oviiremu awo. Zakatul maal. Allah tabaraka wa ta'ala in a certain verse calls zakat defaulters mushrikun. Kyogedde bulungi. Waliwo aya eraga nti buli yenna agaana okutoola zaka abeera mushiriku. Wa wailun lil mushrikin, okuzikirira kubeere ku bashiriku abagatta ku Allah ekintu ekirala, alladhina la yu'tuuna zaka, abagaana okutoola zakatul maal. Lwaki Allah abayita ba mushrikun? Liannahum ubbadul maal, basinza sente. Ya'buduna al-maal, besinza sente. N'olwekyo okubeera nti mu bashiriki obavaamu katono, olina kutoola zakatul maal. Bw'ogitoola muba mushirikuuna ng'ovaayo, bw'ogitoola ng'ofuuka muganda waffe. Naye bw'oba okanya okugitoola toli muganda waffe, ekyokubiri oli mushiriku, weesinza sente. Eyo aya ya Qur'ani sizo yagiwandiika Qur'ani. Nolwekyo zakatul maal, kasita n'obeera musiraamu, kasita n'obeera ng'olina emmaali,
eweza niswabu kyekigero sharia kyeyateekawo. Kasita n'obeera musiraamu n'obanga emmaali gy'olina yiyo ogifuga. Ekyokusatu ng'emmaali eweza niswabu, jamu zaka. Niswabu ekyukakyuka. Niswabu y'essaawa eno is 1.88. Kasita n'oba n'edduuka nga bw'obalaabalamu sente z'okoze omwaka omulamba n'oddamu n'obala kapito, nga kapito gy'olina eyina sente ezisukka 1.88, emiliyoni emu n'emitwalo 800 n'okudda waggulu, jamu eza Mungu. Bw'onoogaana Mungu agenda kugyatwale zonna. Ekyewuunyisa nti bw'anaaba zonna azitutte binaaba tebiwedde. Zonna agenda zitwala azigyewo, bw'alimala akuvunaana okumujjembera okugaana okutoola zakaatul maali. Basseruganda b'ekitiibwa, nziramu nate okukuutira omwoyo gwange n'ejjammwe okutya Allah, n'okubeera nga tweyongera okwesibira entanda, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala bw'anaaba tuggyeewo ebyaffe byonna bye twakola binaaba bikomye, okujjako bye twalekawo nga byeyongera okuvaamu empeera. Nga saddaaka esigala nga weeri, nga irimu gye wasomesa ne basigala nga abantu bakyagikolerako, ng'omwana gw'olekawo omulongoofu n'asigala nga akusabira. Njagala tumalirize zakaatul maali. Zakaatul maali sigandika gye essaawa eno gye nsomesa, mbalaga buvunaanyizibwa nti zakaatul maali bbanja. Naye lwakubeera nti Mungu temumutyanga bumutaba revenue, kubanga Allah yakugerekeezize ne revenue ekugerekeezizo ezaayo. Nasanga omusiraamu omu yalina olupapula lwa revenue ng'emugeresa emiliyoni 40 n'akinyumiza nga gavumenti bw'eri embi, nga bwebasaako omusolo omunene. Nanye ne mubuuza nti naye zaka oyimiridde otya? Yes, we're talking about Uganda revenue collections. But now, could you talk about zakatul mal? Are you a zakat defaulter or you pay? Musiramu n'angamba nti zaka sijja mu ofiisi yo, naye nyina bamulekwa beesasulira omwezi gwa Ramadani, ngula omuceere ningaba buli muzikiti, ngula ekanzu mu kyalo ningabira ba imaamu, buli awabeera omuzikiti ngula obusabu 10 obwa sementi. Ningamba oli musaddaaka mwozanyira. Zakaatul maali tosasulangako yadde n'olumu. Biri byonna by'obadde okola biri, eyo saddaaka. Ate njagala okukutegeeza nti however much times you pay sadaqat and however much amount you pay zakat, sadaqat will never become zakatul mal. Hata sadaka leo unatoa mara ngapi? Unatuona sisi sote hapa, hata kama wasimama mlangoni kila mtu akapewa milioni 1 sadaka, utakuwa kama umegawa milioni zaidi ya 1000, zaidi ya bilioni. Lakini kwa zaka ni milioni 10, utabaki na deni ya milioni 10 ya zakatul mal. What I'm saying is this. We are approximately 2,000 Muslims here. Even if you stand at the gate and you give each of us 1 million sadaqah, when your zakatul mal, according to the books of accounts,
You were supposed to pay 10 million shillings. Even if you pay 2 billion sadaqah to these people, those 2 billion shillings will never become zakatul mal. And those billions of money will never bridge that gap of zakatul mal. So you either pay zakatul mal or you default. I've done my work. Allahumma inni qad ballaghtu. The message yange njitusiza. If you want, go and pay zakatul mal. If you don't want, you default. My work is to stand in front of Allah and say, I talked to them, I told them, I taught them. That's all. Akati twesange ewa Mungu ijitugendo kayanira kati gwezaka watu yagala jireke wegulamu embuzi otwale mudodo ogulire abana bakojja wabagenda okusala embalo bagulemu omwenge balye bwona omalagenda munyegenyege naye oteekeyo endala bwona omaliriza waliwo abagenda okubeera wali mu mbale CS naye ogendayo bwona omaliriza suppose linga bali abayimba ani ayina ennene empuuta gwe byonna bikole naye tugenda kwesanga ewa Mungu bwogenda okumanya nti singa namanya nandibadde ntoola zakatul mal kubanga akasente katono. Allah asasira omusiraamu jjugwe erabadde naye yannumbi girabadde ayagala okumanya zakatul mal. Twaludde mu bitabo ne tubirwamu tugenda okumaliriza ng'omusiraamu zaka alina okutoola miliyoni 2. Nambuuza nti kati mbadde ŋŋaanira ky'okutoola nga ne mugira nti lwaki abadde agaana okutoola? Ngalabe omutwe gubadde gumugamba nti sente za zaka nnyingi nnyo, era omutwe gubadde gumugamba sente za zaka bagenda kuzirya buli, ate nga of course era zakulya kubanga abanaku balina okuzirya, abaavu balina okuzirya, abagisolooza balina okuzirya, ab'amabanja balina okuzirya, abanatunda abaddu balina okuzirya, bamujahiduna balina okuzirya, n'abatambuze balina okuzirya. Batuyagala bazirye zisuule mu kyuma zijje. Naye nga zakatul mal emitendera gyonna 8 abafuna zaka bonna bantu, tekuli bintu, bonna bantu. Tekuli kuzimba muzikiti, tekuli kugula kapeti, tekuli kusima bowa, tekuli kugula mataala, tekuli kusiiga langi, tekuli kugula sementi, tekuli kugula matafali, tebiriiko. Bantu fe olina okuwa. Ndi omu ku bagisolooza ne bagiwandiika ne bagigaba, ndi omu ku bagenda okuzirya. No, kati bw'oboga bagenda kuzirya buli, gwe zireke. Tujja kwesanga ewa Mungu akati awo tulyoke tweyongere okwogera ebirala. Basiruganda b'ekitiibwa nga mmaliriza ebigambo byange. Njagala obbagamba nti la taghurrannakum hadhihi dunya. Ensi eno gye mulaba tebagayaza, kubanga tosobola kuwangalira ku nsi eno ebbanga lyonna. N'olwekyo toola zakatul mal, Allah akutukuze. Toola zakatul mal, Allah atukuze maali yo. Toola zakatul mal, olongose enkolagana wakati wo ne Allah. Toola zakatul mal, olongose enkolagana yo n'abantu abasigadde. Omusajja omu bamusiba mu kkomera ebubuulo, naye ng'ekimusibya bbanja emitwalo 12. Ngenda ebubuulo ng'omusajja amaze emyezi 4 ng'ali bubuulo eyo abonaabona asula ku sementi, mitwalo 12. Nimubuuza nti zaaki? Wagenda mu bbanka? Nagamba saagenda mu bbanka. Ozi naye zaaki? Nagamba nalina akabuzi waka nakagenda kalya bukasooli bwa neyiba n'akakwata. Bw'akwata akabuzi
n'akatwala mu LC nemusalira emitwalo 12 asasule kasooli w'omusajja. Teyalina ssente kubanga n'akabuzi akaali akasooli nga bw'aba akatunze nako tekavaamu mitwalo 12. Era bwe yagira akabuzi n'akatunda mitwalo 7 n'atatwala ssente, oli n'awaaba ne bakwata omuvubuka ne bamuteeka ebubuulo mitwalo 12. Tegwagala okutoola zaka oyo gwamusibya kubanga singa sente za zaka zaali weeziri ogamba buge nti ebbanja lyoyo tulyeyimiridde nemulisasula, era omuvubuka mukomera yavaayo kubanga sente twazisasula nga talina. Ntukwata emitwalo 12 okuva mu zaka ntuzisasula. Omuvubuka n'ava mu kkomera nabona ayinza okuba nga waali. Kati mwabagana okutoola zaka mmwe mukola bubi. Ebizibu ebimu ebibeera mu busiraamu tebyandibaddemu. Abalokole bawandiika abaana ba mulekwa ne babatwala ne babakyusa okubajja mu busiraamu. Nibwogezaako weerwaneko tolina w'otandiikira, tolina sukulu fiizi, tolina gy'ogenda kuwa abaana ba mulekwa, kati ogenda kutandiikirawa. Naye zakaatul maali singa sente ziba weeziri abaana mubajja mu mikono gy'abakafiiri ne mutwala abaana abo ne mubateeka mu masomero gammwe, abaana ne basoma, abaana ne basoma eddiini. Naye mmwe abaganda okutoola zaka mukola bubi nnyo. Development y'obusiraamu eno okubeerawo erina kubeera mu zakaatul maali. Tulina essaawa eno abantu abeetaaga okuwa kapito batandike okukola baleme kusabiriza, naye sente teziriiwo. Naye agenda w'omugagga alina okutoola zakaatul maali emiliyoni 10, basi n'amuwaayo 10 n'amwebaza n'atambula n'agenda. Omugagga n'agamba khalas nabakowa nedduwa nziwanyisa wano 10,000 buli ajja 10,000 ningaba emitwalo gyange 4 ninfuna empeera nga za mwaka mulamba. Shaitani yeekulimba. Lw'oligenda okunaaba mu maaso bw'oti nga zaka yeetaagisa, obudde buliba bukedde. Allahu akbar. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر.